Of course mwena mubirabye federation kino kye bayita real organized federation amanya MC John Paul and the Boss Mike. You know how we do it. I told you once you see me, of course, cream de la cream mubalabye. I've seen Wonders as a brand. Yemu ku brand genda byenga yenyigidde mu kintu nga kino. To the side of the entertainment, Kenzo as a true inspiration of the principal of a president w'ekibiina ky'abayimbi. To the side of the beauty, the hairstyle, of course, but guess what? On the crotch, I have the one and only lady from different region. Kyankwanze gwe tuli naye Greater Mubende, batumiddeko abantu b'Emityana Mubende, Kabalole. Si eyo. Soko zimenye tulabe district eziri awo. Mu Greater Mubende entonotono tujja kwogera ku Mityana, tulina mu Kyankwanzi, tulina mu Kakumiro, tulina mu Kibale. Yes, and others. Yeah, to mention by but a few. Of course bwe tulina ku Soko tubulize ku balabe abalaba wardrobe extra misono. Abalaba wardrobe extra misono nze bamutanda Teddy Tracy, girl from Kyankwanzi and Kampala. Kakati nze ndi excited to meet the gentleman before you. Ayogera ku fashion and design because it's the way to go. Bitwabirabanga ng'ebyokuzannya ebya fashion ne kati ekintu ale kati ekiriko kati gwe mutindo ogukanu gwe bakola mu ssente okutunga okwewunda no nenjala lulite bantu tebabifangako nnyo ne kati ndowooza you can see my nails cut us over the federation you're seeing behind and then again you can see my outfit. I'm seeing the outfit. It's a simple outfit. You can look. Give them 360 omanya kayimba ke kaliwo. Mpola mpola bali bagambanga nga yanguwa nnyo gibawe mpola mpola gwe kyukamu 360 awo King Saha 360 agimaze ono president era yakola bino byonna sabaana bali creative. I'm happy nti bali active balina art ekitabaddewo emabega luli ebyokutunga nga bamanyi kuba abantu bagamba okuba bukubi biraka naye kati omwana akutuuzako akagoye ate nabanga ajja mu ssente ezimubeezaawo ate naawe n'onyuma noba ne self esteem. Ali ayagala okumanya how is the fashion industry, the beauty industry mu Greater Mubende? Are they active? Are they engaging? Bakyenyigiramu? Are they putting that energy nga bwe biri mu Kampala nti olaba Brands n'olaba Silvio Woli n'olaba Charlie Gonza n'olaba Benta Beril n'olaba Fatuma Asha mu side of hair n'olaba hair by Ziwa n'olaba Tugonza Dallas hair. Greater Mubende. You're forgetting Ice Cane. Mu Kyankwanzi afa mu Greater Mubende ebintu bino gye bye ba fashion design kubana bino byenyambadde gye byakolebwa matches nte binakubeera mu vibe yamanyi nga mu urban centers okubeera nga tuyina abana abatunza abamanyi nga ba brands okubanga tuyina ba hairstyles nga ba Ice Cane naye nga gye bali they are trying to come up with something and sooner or later with the help of this federation mungateka ngo tulaba because wadenga tuli mawulire nga ffe tebatufaako bali mu urban setting kati era ogenda kujja tukulage naffe kye tulina Kyankwanzi so that the country can know even other regions things are on point. Abe Kyankwanzi bansuubiza mu coming, so wait for me where you wait for me. What is your tip or advice for the new generation abana abandyetaaza obyenyigiramu naye nga babitya olw'ebyogerwako tinze banandaba batya nga ngenze mu saloon omuwala banandaba batya nga nsala enjala oba banandaba batya nga nsala enviiri? To you, what is your perspective and advice on that? Banange, what I can tell you the young people out there, mwekiririzeemu mubeere ne higher self esteem, believe in yourselves ate obanga oli olina talent teweetiiririra, just bring yourself out. Edda bagamba nga abantu abasaluni baba tebalina byakola baba tebaasoma kati beauty ne design zino zetu fashion and design abantu bagane basoma dane degrees bintu biri mu sente ate n'okusinga ama office kati esaluni oli agana akola ku mitwena sente zafuna olunaku wozikubisaamu a week ziba zigata omusala mu ba office abamu wafuna omwezi. So there is nothing like, it's about how you take yourself, you carry yourself. Mwewe ekitiibwa, be people of integrity mu buli mulimo gwe mukola, muguwe ekitiibwa ate mu making sure nti no you carry the flag high up there. Ali ku TV atulaba yagala okumanya
office zisangibwawo abali mu Greater Mubende singa yandyetaazo batuukirira n'okwogerako nammwe okumanya ekisingawo. Thank you so much. Abali mu Greater Mubende tusangibwa Kyankwanzi district bayitayo Butemba sub-county Kayonza. Era bw'otuuka awo n'obuuza offices za federation ez'abasaaluuni bakutuukako oba n'obuuza Katika Empowerment Association esangibwawa. Ebyo bibiri w'obibuuza tosobola kubula. Kati gwomanyi siba kutunga kukola make-up njala oba birala? Nze am a consultant. Yes, era ndi mukwanya gw'abavubuka abo abawulira nga tebasobola bbaako kye beekolera n'okubayamba okwezuula ki kye basobola okukola ne talents zaabwe kuba nga tuziteeka waggulu. Wardrobe Extra Misono kwe tuli. Mubadde balabi balungi mwenna. Greater Mubende mutegedde wawe munsanga. Abeetaaga ennamba y'essimu mbawalaba kwe muli naye muginoonye. Boss Mike, Wardrobe Extra Misono, Star TV.